anti bulijjo mugambo Queen mbeera nnyingiddewo tusale omugambo mulete obwembe mulete amajambiya tugusale munnange nno ku sayidi y'Abannyamukenzo akafaananyi ako kabadde katrendinga ng'era kigambibwa mbu ababiri bano baagenda mu bakadde ne beeyanjula munnange nno akafaananyi olwagudde ku social media abaana ne bayisa mu honorable eggaali nga bagamba nti nedda bannange ono tatuuka ku Rwema waffe abalala ne bagamba nedda Kenzo watukolamu bubi bannange ne boogera kiri ne boogera ne kino wabula nga teweerabira kulaikinga video etuuke ku ttiimu Nnyamukenzo nabo baleete backfire bannange tasalayisa mu honorable ggaali mmwe ne musirika nga muli eyo tulabe opinion zaabwe Kenzo yakola kirungi okuleka Rwema oba yakola loosi ate mu mawulire amalala mutabani wa principal ne mutabani wa Kamiri babaddeko awo ku TikTok live nga bawayaamu ne banyumya munnange kino kikakasa social media yonna nti bano abaana ba mikwano abaana bakolagana anti munnange mubadde nga musala omugamba mbu abaana b'abakulu tebakwatagana kubanga n'abazadde balina mu kkokko embiranye naye munnange baakakasizza nti ba mikwano and they are good friends ate mu mawulire amalala liri pazo yagenze n'ategeeza eggwanga nti omuyimbi Miss Henry yaganako okuyingira mu studio mwe bali ng'abagamba mbu bawunye engatto era munnange nno bano abami kye basalawo okukola ne bakirininga studio nakululamba ne balongoosa wano ne balongoosa wali ne bagenda n'okunaaba ne banaabako munnange anti nga beeguya starwriter ajje akolereko mu studio yaabwe munnange akakaseera Miss Henry yaliko ng'alina kano akayimba ke yali akolako akarema akatonotono munnange nno Miss Henry yali superstar era nga bano abaami balina okukola ekisoboka kyonna sita ono ayingireko mu studio yaabwe ate mu mawulire amalala byannaku nnyo VJ Junior the incredible ever challenged but never equaled yafiiriddwa taatawe munnange omugenzi yafudde era nga kigambibwa mbu abadde nga mulwadde tusaba munnange Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa may his soul rest in peace.